Dubai nalabayo obuzibu obulala. Tebalina toilet simbuka buyonjo mu public toilets. Teweerisalisa ng'oli mu Dubai. Ojja papa mu mpale. Bajja kusiba pampa. Teweerisalisa mpozi yambala pampa. Okabe mu pampa yo. Nalaba abantu abanyumiddwa Dubai. In fact abagenze Dubai okyali omu. Tebagenda Dubai bali Juba. Andi gambi. Dubai. Atukaya ne gabuze befe bali babigenzeemo babiri Dubai nga nabo bantu babuza nti biri ludda weeri. Juba walala ne Dubai walala wade yonna wali akasana. Tewali Dubai. Babuze nti je nali bali bagenzeeyo. Ne majoga. Nabo bambuza nga woli wewa. Wa. Kola sente make money. Ngo sapatu wona buliko 6 Zaidi Road oluguudo lutasinga okubeera expensive mu Dubai. Tekuli motoka ya rais evuga kwa speed yebi. Ne bavuga ka 15 bakusiba. Tebasalako na bigere gendayo. Mbuza gogolinga. 6 Zaidi Road. Hotels zetusulamu bagato obutanda bati ngoli ku butanda. Dubai no bojiraba isimanyi kalifaga nago bojiraba simanyi zanzo namba. Kalifaga nago eriridda wana. Bajita simanyi bujiriru simanyi bujibato. Kalifa. Bajita bacha zo namba irengera. Mu kalifaga naga leka nawe. Ate wote watweta ne more endala. Ati nze batu mama nyanya gestegera. Bajita simanyi bujibato ni. Buji Khalifa. Simanyi Khalifa bichi. Si Khalifa ganaga. Ne wanyumirwa bannaye. Make money. Budget yali nene nnyo. Nakati nzirayo. Nakati nindo omuntu anaddamu okuteekawo budget efaanako we. Tebasobola kuba tebali sobola. Nalina omugaga muta Don Rajab empologoma ya Dubai. Ne big spend amanyi ogawulira. Hanange nagale milioni nkaga nakomawo nazo. Enkaga? Eyange nga sikutekwa wadde 10,000. Nga bali abana bateeka mu buteesi wali. Natuka nengamba abantu wano nti mulaba ali mu bazungu manya bino birala nsagana w'omukisa abazungu bankwana nga bambita African Queen gwe wabakwana be bakwana nze bankwana abo twakulabako n'omuzungu endowooza wegamba n'amusika waati era yawona walabawo nga ndi common yawona saali common nga ndiwonzeka nga beautiful queen you come naka nawe akwata mu kiwato nawulira amasanyalaze yasooka kwata bati nenda banga alobye omuzungu omukazi najja omuzungu yali ankwata mu kiwato nga kyo tewakiraba ffe twalaba ono gwe waloba nze omuzungu yankwata mu kiwato nenvaawo naye mumwalaba birala era ne mwesiba ku kirala bannanga amaalo mangi omusajja yajja nga ankwata mu kiwato bw'ati nze nenziruka noddukawo nawe nobako gwoloba nedda mukwana kati mwendaba yammwe mwalaba ekyo ate gwe nali naye omuzungu era gwe navaawo naye yantwalayo ye nga temwogera wali olinayo n'omuzungu wasuuzaawo tudde n'okutya kwega kwali kunyumirwa kwereere walaba wabala wali ogenze Dubai emyaka ngenzeyo naye wagera emyaka wali otuuseewo mu bazungu eyo wali otuuseeyo ndwawo n'okusembera we bali divorce amulabayo ate yalina omuzungu yali eri mudeira ng'akulinza oveeyo babeera eri muto ninnyira mu bivuliya babeera ku baniyasi babeerayo ku baniyasi nga bapoye oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Abatiyo Tours and Travels babaleetedde East African Tourism and Cultural Expo 2024 bagenda kubanga batandika ng'ennaku z'omwezi 8 paka nga 9 omwezi ogw'e11 that is November bagenda kubeera ku The Ramblant Hotel South Kensington London era nga ojja kubanga osasula pounds 10 eri ggwe agenda okubanga oyolesa naawe anaabeegattako obeegasi pounds 3 ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Tumira abantu baffe Dubai awo abantu ba Dubai mbagala nnyo
gwe mugamba na Uganda yagala okutambula mu bayagala ogenda ke Dubai yagala genda kumula mu ina honeymoon oyagala kumuvinga mu kumala Dubai bwetambula abantu banyi mwina sene zamwe bine ebintu byagonda mu kosa New World Visa Export Visa Export babiri kijala mumanyi bulungi mwalimu akola bala okubania soja kwanga bakola visa yo munembe babiri yatandikira dalo kukolera yes ne Farida New World Export ngenda mu mutabayo ate no company yabo ya mulembe nnyo ekola citizen nyonyi ekola traveling bakola ku airport bakwa hotel okusinza ku bei yonna mu buli bei yonna bakwa visa baya mwako baya mwezi baya wiki yonna buli bei so tambula abantu bali bawanvuye ebintu bino milioni 3 kunyo tambula 2 Morgan kadu yes nebala abantu babiwanvuye ne balimba abantu baloza mbu kiri expensive kwata milioni zo 2 okubira baby rich New World Visa Export otambuleko je sogana mu vingo labe kunsi ebintu njagala baga bobera mu Emirates no tambula mu fumbire eri esigala Emirates ate ngo bijeko Uganda Airways Uganda Air nyonye kyasinzo okuba eri comfort bayina nyonye nungi enyonye eri egaba kiro nyingi enyo kyovala abasubuzaje tanira majagala erimu bana Uganda bana abogala olimi lwerimu nawe lwowulira erimu African Bite Queens abala abakabi baddugavu banno bagenda kwogera nkyagamba fact Uganda Air tekusuza kirozo yoyo yaddala nawe baziyitamu ozitwala nemo sortingira ku airport ya Uganda sibalwa temweta na Uganda Air ina cities ezimu nga bolaba eza Emirates cities ezimu first class yemu ne ya Emirates cities ndazo nazo ezimu ne za Emirates Uganda Air muso ano egaba discount simanyi lwaki mu busa enyonyi amasi just butamanya nedda n'amaalo nanyo njogye natoba nze natula mu enyonyi ya moye yani ya Emirates ne bampa ebijanjalo nga bibisi nga bya green nenga bibisi nga bujanjalo butini buli awe akadala mu fumbiro ne bujanjalo oba butekako bikire bubera bubisi bwe butwe bubera nga bwa green ne bubisi si ebine ebyene wamu ebintu tulamu tetubitegera mpoza batamive banyumirwamu kwa mberamu omwenge ate gutonywa omwenge na mbwe basaba chai basaba coffee bandetele ebintu sibitegera simanyi basa tebiriyo bino mujagala simanyi ojja bitegera mpola mpola slowly but sure kakati simanyi bate mu Uganda Airways mulinya Uganda Air Cambodia batwale in fact cheche chenyonyi bayi chenyonyi ze babulira chenyonyi kyo tuli bulungi gwegenda kola mulabulambu zinaganti njagala genda ko kwali bubi naye ga tuli bulungi Uganda Airways yenyonyi kyasinze okuba eina seats ezomuleme n'okwamu n'abakwira mu kifaananyi bwe bati kyeba nze kubulira mazima ne mu bbanga awo zitamba kyekimu kuba zitambula zitamba kyekimu kuba mu bbanga mulimu ekkubo waliyo era ennyonyi omanyi ekkubo ly'omu bbanga obanga ali kwaiwe ye Masaka wakigendere ate ogini kabinyi ogini kabinyi nedda mukwano temuli muhampo ogini kirabinye mu bbanga tewajuli yange vumanga ebbanga eryo Katonda alyesigaliza era bw'otula mu nyonyi n'ekuwanika waggulu awo tubeera mu fuuti meka mayiro emitwalo simanyi emitwalo n'emitwalo simanyi bisatu mu na kujibalirira abantu abepanka lotuddeko mu nyonyi omanya Katonda nti wa buyinza waako mumanya kwolwo omujjukira waggulu eyo mubire awo wazibunya eri bbanga temulepangira ko ku bantu abasobola Bulaaya ng'agenda naddayo nadda watiika kati waliyo nabatambula engendo empanvu ne tunabatugenda mu America luwango America sagala ndaba banaku bangi nnyo waliyo giyetizawedde yeka banaku bangi besulija bwesulija America buli omu ssebo buli omu gyagamba waliwo ne yagamba ssebo ggulu lya ku nsi abasiru Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangalira. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawoowo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna. Uganda terina kyogigezaako. Okimanyi nti Uganda musana gwaka naye gufuwa bufuya ate gulimu empewo. Go gulimu akawewo. Ononyala gutulamu obulego gulina embabu kirye ennungi ewoomerera naye Dubai geyeena. Oluteeka fensi eweero oti. nga yabugumye dda.
Dubai geyena y'okunsi oba oyagala okulaba geyena eri Dubai Dubaya abaana bali Dubai bawe ekitiibwa omwana ali Dubai omutyanga temuli asendeza abaana bali kubiyeyo Dubai obulamu balina bwalizi batambulwa SC bwalizi olo yes because of SC basize ku SC era amasanyalaze gavako mu Dubai olaba ku mirambo gye bayite millioni z'emirambo ate nga tekisoboka ngezezza tekitasoboka amaanyi ga Katonda gaveeko wabula olabe enkuba yatonnyesa kuba ne bafuulira ojja bagitonyesa onda bagamba mumanyiira nnyo kati va Katonda nze manyi kumaanyi ga Katonda n'obuyinza bwa Katonda yalemesa Daniel empologoma okumulya kisoboka byazikiddeyo bijeneta n'obikuma ne bigaana nga muli mu bulifuti abala baba nga muli mu kalifuti juka buzimbe buwanvu mubeere obuzimbe bannanga asajja bazimba obuzimbe nga balinga abaloge nalaba akakazimbe kabe ke bawana bakayita batya kabuju kalifa ko badoyitaganaga negwe omanyi nti omala okulaba obuzimbe obwo wano tewali kizimbe webiri maloge gabasumbwa Africa is Africa naye mbuuza wano kizimbe ekyekiwanvu sigamba nti tewali birungi ngamba ekiwanvu mapeera si kiwanvu wano waliwo ebizimbe lwakuba twagana okukiza nti byaffe birungi kyovola tetuli ku beauty tugamba buwanvu obuwanvu bwaki nga ffe tulina ettaka bali kibazimbye buwanvu tebalina wafunda bali bufunda balinga bunyuma bwa bwana bato kati balina lwaniraako balina kulwaniraako akatopinga nga akadoti k'omwana kasobole okukola ki bakasogoleza tulina ttaka yes ffe tulina ttaka kati na Uganda okumanya ina ttaka genda yekabula soka simanyi waludda wa atandikira wano ku Mityana Road bw'ova mu mafina booti ogenda kulaba ensika njidde genda ku Bombo Road obuke batugga ensika ejjudde abantu tebaagala kuzimbayo ne beefuutiika wano ne babanga obumiyu gweyata ebigatto esangirako kiri ekigatto kimudde eri tojja mu kamera so newe tyo ne tubeera nga twebaza bonna abalibeererawo full figure ng'ali e Dubai bonna bantu tubabuuza bonna abaaliwo mu lugendo lwe nze kisooka neba jaka akubena bibi byakuttaako obokebera buno kati otandise okujjukira 4 points e Dubai buno bwe wakubanga ekisooka mu 4 points na buli ekisookera ddala nawe leka kutuuka ate kantuuka kamwana kano ka mwana ka fulawa kano fulawa no kyamumanya omuyita mmere kigere kyasuseewo nakyo yakula kati ogenda kukawalani ako nina abaana naye kaliko kako kali akeeru kako tekulinga tokwentuka gwenze kankubulira ekigambo kimu nga wetuduka ekisooka nebaza Katonda buli otamba n'ogenda nodda webaze Katonda oyita mu bbanga si byangu ekyokubiri twebaze Katonda olwa bannaffe abaliyo kyenalaba Uganda yerisa Dubai obadde okiba nti Uganda yerisa Dubai naddala abaana abafa abaawano community zaffe Uganda yerisa Dubai emmere eyingira ku airport ya Dubai tani ne tani emitwalo n'emitwalo ate n'abeeri bagiyiga Uganda yerisa UAE omanyi nti abeeri bagiyiga mulekerawo vuma Uganda mugenda funa obuzibu ekyo kimu ekyokubiri mu respecting ensi yammwe bannange Dubai geyeena abaana bali Dubai balina ennaku Dubai nalabayo obuzibu obulala tebalina toilet simbuka buyonjo mu public toilets teweerisalisa nga oli mu Dubai ojja paba mu mpale bajja kusiba pampa teweerisalisa mpozi yambala pampa okabe mu pampa yo nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwan Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwan Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule Dubai teri kyabwere ne kale akantu kemangamba nakali nnyaka akatani kali wako nna akakali nga train ka metro nakali nyosasula temulabona mulimbe abantu nti ebintu byeri bya firi Dubai eri expensive mu kulya mu kusula ne mu transport bizibu ebyo Dubai okuva no tuka makinde wale wana mu 2,10 kikumi kyonga bakiwaddeyo dda wali ekitono nnyo 6 6 Dubai eri expensive mu buli kantu naye nebazanya bankole big ribs ankole big ribs ne Rio series abali series travel and tour and travel Rio series tour and travel naba ankole big ribs Rio series kyembagala ko kiri kimbe bakutwala bakolera visa ne bakutwala
ate ne passport yawe de basobola okukolera naye bakutwala bakufunira hotel bakwa hotel yankole big ribs ate bakuwa emmere okuva okumala week namanga kwa breakfast ekyemisana n'ekyeggulo aba Rio series tour and travel bakuwa breakfast lunch ne supper ne bakuwa nawo okusula era gwanoonya visa osobola ogenda mu Rio series basobola okwanga tour and travel basobola okufunira visa obeere ng'otambula mu lugendo lwo oli na anemuno abaana bagala kukyala kuwummulamu oyagala gendako out Uncle T nkubuzaako naye nomugaga Uncle T Uncle T nkubuzaako nnyo nkwagala nnyo mu Dubai nkubuzaako ambuza ku mugaga wange bamwita Muvabulaya nkubuzaako nega very good morning nkwagala nnyo y'omu ku bantu ala e Dubai Muvabulaya yes kambuza ku mpologoma ya Dubai big Don Rajab mpologoma ya Dubai yantekamu sente zonna ze mwalaba ne shopping webale nnyo ssebo mbuuza ku big spender y'omu ku bantekamu essente empya n'enkadde big spender ye yantwala mu bufo obumu yazuula ng'obufo obw'eddala ng'agamba tugende wano nebaza nnyo bantwalanga mu mmere y'abazungu eyo abazungu gye bankwanira seven sisters nga bakuba music abazungu okaga babeerayo nga nze muddugavu aliyo nga banda bakobaga mama which skin is that you come and kiss me like I want to take your skin to talk to nga bagala okunkwatako to pick your skin you good you look good you look like a queen like a queen abo abazungu bagala abaddugavu era oba oyimayima towona mazzi uyo omwami wo alina kyaŋŋamba so tubategeeza nti okigide okiŋŋamba kinkwana kinnemeddeko talina kyaŋŋamba sente azente kigaba sente kinene nnyo kirina n'olubuto abisajja byamuto kirina n'okukoza obwenkulumu kale mubeera mulogi ne kitandika okubajjagala ekyo tuli ku Sula Motors baganda bange otusizidde okubanga tubatuusako vidiyo eno Sula Motors batudde emmotoka empya n'enkadde ezinywa amafuta n'ezitamya amafuta balina ekipya ba 30% osobola ofuna emmotoka ku Sula Motors 30% manyi kyekitegeeza miliyoni zo 3 miliyoni zo 5 miliyoni zo 10 ku mmotoka ey'ebbeeyi oba etali ya bbeeyi bikola ku Sula Motors wokka n'ogifuna n'otandika osasula mpola Love Maso omulabye Love Maso kati yeevuga bannawe muvuge ku mmotoka ofe ng'ovuze ku mmotoka gwa muzimu gujja mu kika ja ku Sula Motors sente zonzo oba olina buli mmotoka gyeri ekyokusobola ogulayo emmotoka yo ng'ekola bizinesi ate nga naawe ekuvuga muve ku bugaali bukyabakuba nnyo muve ku booda ate ono tukola swamp bagiyita ebbata leeta ettaka tukuwa emmotoka leetayo sente z'olina tukuwa emmotoka byonna oba leeta emmotoka gy'olina tukuwemu emmotoka era tukuwe ne sente byonna bikola ku Sula Motors okikola osobola okuba ku 0701879187 direct balamu office Sula Motors njagala njiddemu 701 87 91 87 direct balamu office za Sula Motors ojja kubanga ojjawo oba osobola ogendako ku mukutu gwa Sula Motors kubeerako omugagga mumpi ajja kubanga kwalewo osobola okwogera ne Kaye Kamoga bonna babeera wano Robert wakimala enough is enough naye abeerawo osobola mukubeerako tubeerawo ne BK Bukenya Media tubonge network naye abeerawo wano Asha Nabs abeerawo kubanga bonna bikwasaganya nawayita muffe oba alina golaba nti ayogera ku Sula Motors asobola okuweta jangu oyogere Sula nnyini abeerawo ekyenjawulo ekiri ku Sula Motors abagagga baliwo babiri ono tewaliwo bapikkerere tewali bagenda kusabiza bakwawula Sula yennyini abeerawo nekiyamaani Nyanzi abakimala kigenda kugwa gugwa kiba kiwedde ate bannange nze munnange ono Luwaga makanika nangali ate yakifuna yagula emmotoka ayoza emmotoka wano naye sebo naye yagula emmotoka azioza booza wano naye maama Luwaga tomuli bulungi Luwaga ayoza emmotoka wano naye omukyala waffe oli owa manya zagala kumpa ku sente mpa naawe bompa ova kutunda mmotoka ate katogamba kakati Mwiza Store oyagala bage ez'omulembe bage ennungi oyagala kutambulako mu class genda ku Mwiza Stores ali ku Coach Tower revo yakubuga wakati naye buli baga gy'omanya ey'omulembe gye beegomba wagira bana Beyonce bana Rihanna wagira bana Zari wagira banani genda ku Mwiza Stores wali edduka ku Coach Tower level 7 ojja kubanga ofuna ensawo ey'omulembe baga Mwiza Store oba oyagala ne ku TikTok kwali surprisinga munno yes TikTok ali osobolokebera Mwiza Stores ejja kuba olaba ensawo bubaga omwembe nga ffe obutukula bwetukwata oyaga olina tuwo ogenda ludda wa baba wakwata ensawo eri ng'ogenda yo yabete ekira kya bete kibula
Kyabbeyi kiba kyabbeyi. Ate alina gye yampa. Abagaga boto Eyo nefuluma ennyumba omukazi anoberawo. Baleke ngano baki alina kufula ewe mugaga bano bawo. Nyongera kuzala muganda nkigambo ekigambo kimu. Ayagala kukola make-up oyina embaga oyina pate. Oyagala mwana wa asaba make-up abere bulungi. Oyagala omwana wa abikeko bulungi. Oyina mwana P7 yagana okuddayo. Oba wasina 4 yakoma wasina 6. Genda mu Esther School of Beauty. Baberenga bakusomesa make-up omulembe. Oyagala kukola ku mugole. Oyagala kuyiga ku styling nviri. Genda osome course ya miezi 3 ena na watobere big boss. Baberenga ena bokosa ne boyigiriza. Abantu banyiga Upper Faces bani bavudde wa Esther School of Beauty ana bana bakola business sabo no chogenda wali ku Mabilis complex level ya musavu nayo kusatu oberengo bera madasara nyongera kujikiza gwe muganda wange kugamba kigamba kimunti Farouk and Sons latu nebintu biko samu nyumba byonna oyagala furniture wa mulembe enyumba efananita oyina omukolo ogenda kukyala mbaga pate oba bath chichi oyagala genda mu Farouk and Sons wali ku Ntebe Road bali opposite ne Petro City awa opposite ne Keti Motors batunda ebintu biko samu nyumba byonna ebitande byo mulembe ojja kwango bera madad sana ate osobola nobaguza obana zatunda nyongera kujika nti Vigo Hardware basanga ku Salama Road Vigo Hardware Vigo Hardware oyagala tiles za mulembe jacuzzi oyagala chichi kye walengedde kyo mulembe oyagala genda mu Vigo genda ogulewo na account Vigo gula account nabo osevinge nabo mpola ofune cement ofune ekintu kyonna Vigo we kuguza cement we kuguza tiles ekuwa musibi Vigo we kuguza jacuzzi inajivuga najitusa najisibayo najiteekayo tebagala bintu byatekate binyenyoga mbe wekwase nedda Vigo Hardware bali kusalama odi wali cash supermarket obagenda kabalagala obeka nsanga nabo wasangibwawo gwenonya Vigo Hardware obelenga buli kimu kimaze nkujikizaga muganda ngiti Am Fitness Center wali ku Am Shopping Mall webale oyagala kusala masavu mubiri oli munene ogezemu wawulira oti oyagala bulungi nganze oyagala kulungi wako nganze obere portable musajja abelenga akwewulira nga akunyumirwa genda mu Am Fitness Center obelenga kola fitness leba coach abakalinga coach abe coach ape coach yisima oyagala kola mu kickbox oyagala kola mu zowe genda wali wonabona mu boxing club obelenga uli wakabinga zowe nje nagwa ngenda okuyiwa ebinyaawo anepikiro jako obompo amanyindi wa bulijjo genda mu Am Fitness Center wali ku Am Shopping Mall parking ya wale jakabera okuwanga ko cyo kunywa n'ekyo kulya ku Am Fitness ososa sula membership omwaka miezi 5 miezi 3 miezi 6 oba osobola okusasula a week byonna mu Am Fitness Center kujukiza gwayagala akatabo kano genda awali buli awali Shell ne supermarket bagambye njagala akatabo ka Miss Chigundu Success and Fire Based on Reality Reason as the World Masterpiece oba t-shirt oba cape oba whatever byonna genda buli awali Shell awali supermarket ogula bintu bya Arms obere madal sana omuganda omuzungu yagambe kigambo kimu ngoyagala okukaba na Uganda ebyobugaga biwandiike muyigo okusoma mwejjemu obumba tutu omuzungu agamba nti ole okyaliko mwejjemu obutasoma musome ebitabo bino musobole okutegera mufuna obumanyi nkujukizaga muganda wange ti Bugwe Rio Estate batunda ettaka ku Kibanja Mpola oyagala kyapala ndagaano oba oyagala ttaka olina nyumba zakulema okusoza apangisa bakusumbuwa olina ettaka lirawo tolina value nonya Bugwe Rio Estate opposite ne kirabu ya Nyondo webasanga akazimba ako kakalina Bugwe Rio Estate bajja kubanga bakusomereza amayumba babakwesendeza wamu tubasomere enamba ya Bugwe Rio abantu kati buli omwana onyewo okubeera abatuufu bawuliranga amannya go togerako nti Bugwe Rio Estate balugemwa beba nanyini ttaka twogera kuba mayumba 10 Bugwe Rio Estate 0705 03 nkaga mu 7 jiddemu 0705 nkaga mu 7 ng'oli mu Bugwe Rio Estate mwennyini oberenga obeera madali sana oberenga ate ettaka litambula madali sana oberenga ettaka lyo likola value basobola okugamba ettaka ffe lituwe tulikulaakulanye ettaka tuwe libeereko ne value libeerewo nga talikuwa ssente ate nga balikuume bulungi ennaku zino abantu babba ettaka toba na kyapa mu nnyumba n'olowooza nti okirina omu toba bakakukyapa kiteeka mituweetwe kikozesa tofuna ssente ettaka basobola liteekako kawash basobola liteekako parking basobola n'obeera ng'ofuna ssente ate nga nawe likola value nga balikuuma ebintu binnyo byensobola okugamba kigambo kimu nti Free Zone International batwala abantu ebweru Free Zone International basanga balini zana genda yambuka kuchide nyana marod buza Free Zone International ate gwe muganda nga yaga otambula obere ku Kibanja Mpola otoyina ose naye wali yaga dokola oyagala kunya kunyonyesha Skype Tours and Travel Skype basangibwa kwa Mall Ntinda woka tebalina branch eri Dubai nchidamu
banjogera ku Skype ntegeeza gwe Uganda yandekadde okutambula oyagala kukyusa ku bulamu gende onoonye vako wooli emizimu gya kaminyivu wano gyagaana genda ogezese mikisa gyo move on genda mu Skype basangibwa ntinda kwa mall weewokala tukutwalya ku bbanja bakutwala ku kibanja mpola bakutwala ku sende ntono tebatwala ba refugee nkiddamu tebatwala babundabunda batwala bagala kukola njagala okutegeeza nti Skype basanga ku ntinda aluna mall wokka bulanchi abo ndala eri mu Dubai wala Dubai yagala kukyusa buva mu Dubai agenda kadda Silent Bangkok oba mu America genda mu Skype ni wali e Dubai ku branch yabwe obere atengo yongerayo visa yo osobola kubanga otambula mu weyongerayo weyongeza kusinga okudda Uganda tukabirira todda wano okuliwa eminyira weyongereyo okwene Skype ntambula Skype move on bana Uganda bagamba kigambo kimu Sozo Properties ono wataka bali Kamuli Road be batunde taka nga balina ne plani walyo boka Sozo Properties aina ploti za raisi esandikirwako mulekerawo okwenyuma nti nagula 2 tewajjawo nyumba Sozo Properties aba alina plana akukuza taka ne plana nga waali ye Sozo Properties ne Sozo comedian just abantu nga baje mu mulimu gwa comedy just musajja wa vibe Sozo lwaki bamutwalako ku comedy store nena asobola kasozi asobola Sozo nze Sozo ansesa nange mbira bintu binese nanera bizibu mulaba naira munne yatandika aina gwe yakwasiza ya musanda pamara mugamba gayolewo gase mu nsawo naye Sozo otwagaza ati oba babumbye bumba oba ice cream nga mutadde oba aina geje babigata baje batabudde kubaga masige mayola namwe kati gayole babigata nenga Sozo tambula asanga bakireka Kamuli Road awo waliwo offices ojja kusanga edduuka eddene dirike ekipande kya Sozo Properties furniture wali nnyo ne plot wezili kakati ndisanga ku Salt TV Monday to Friday namko Charles James Senku gatera Susan Makula Musumbalo za Sujingo babera ko Rwasane program je way okutwala la kusikia hii de way wezule na program ya Musumbalo za Sujingo Rwasane sawa bili abana mcha Susan Makula muomya na bakubulya de way what is meaning of the way bera kongola ba de way program Musumbalo za Sujingo ne Susan Makula ekiravu love ekiri yawo kati abandi bakabanyige tosoma na $1 Jimmy gitu 560 Goba embaga bambi abawanvu banyize omupya yanjudde abamu bakola ne bannange leganga team tulina kabana abanyuma kola ba DJ Jamo party vuchi awo regulo na the ganga ngalo the ganga team ate ne radio za feziberako okubanga zitwanda ku speed ya yini ngo tijamwe jitu kabuli wamu wonna Salt TV fa baliko kakati tubategeza ngena kuzo mwezi mwenda aga sinzo sasula abakoze tuwane live nakati ngenda Dubai nakuzobaga mambo ekikogeza tebanna kusasula kale ninze sibanja sikwatanga na kumusala gwange kyennaku nzo nsala gwange sigujjangayo na ikukolera account yo yakusavingirako simaina ziliyo eyo mulimu gwo kusoloti naye ndababula bi message wano bataddeko batwelako sente wakati wena kuzo 13 katukola akalango kaluna nga tebunnaziba au nagenda kulonchi all this god mwenda Allah mute Allah Allah mute Allah ntya Allah kubayinza talemererwa bwabagambye musigalirayo mukuta Allah musalenga sola 5 nabanga mukole ibyo ngenda musho ya Aruna lwa luyimbo loka zempa Allah ekitiibwa oyo wobuyinza talemererwa bwabanga ngenda dugula milioni zange nunjeza 5 alukube emirundi eji mfulume concert ebiri joka buli mulundi joka jenjaga biri kitundu enaku mwezi mwenda August tugenda kwenda ku Kampala Serena Hotel omuyimbi Haji Aluna ate wenkudi oyo 18 enkudi takule enkudi abatakule enkudi mwolekere kugundi kwani ate yaluyimbo kyusizo limba lomwana agamante mutakule enkudi mwenna Ero Beach bakita Ero Beach oba Ero Beach mugende mufe abasajja so enaku z'omwezi mwenda tugenda kwera Kampala Serena Hotel mu concert ya Haji Aluna mubeerewo nnyo tubeere nga ate kintu kitambuza then amategeeza ng'enaku z'omwezi 7 September tulina Gravity omutujju concert yagitumyani entamu ya Haji nze Gravity mwagala nkola tansala embaga ya Amina wanani anga msambu ate ne wizo ngena kusoma zinga 2 August nga 2 wizo manizo memories of good life naye tujja muyingira baina music tetuna kyo tubanja ba wizo yes agera kwera kwa mutegesi mawobe
nakyo kyogedde ate tunakwaki wamma mubeereeyo mwagire buzamanizo ate nze katonjogera nga nnya wakoze date nga nnya date wakikonfirm naye nze saagala banaku sente zaweze 1 million one full figure if you don't have a million don't come please nga nnyo ogwokumeka nga nnyo ogwo ogw'ekkumi nga nnyo ogw'ekkumi mwagira full figure 1 million one full figure emmeeza za million 5 ne million 3 gwe munaku tojja bagiyise friends of full figure living in poverty wagiddwa sula motors am shopping mall ate alina miliyoni tojja laba full figure muzungana nnyo naye nga bategeeza ozungira kwaniika eminyira gyogenda otegeke nnyoko nyoko wanategeka onoomulaba so finally mbategeeza nti omuyimbi ali omu wanga balira bakadeideyi omuyimbi bamuyita Prince Omar eri bagise mwana muto friends of full figure if you not my friend please don't birikirira binnyo don't come ekyo kiwedde kakati bategeeze n'omuyimbi ali omu Prince Omar ayina ekipya akaimba bakayita omu Omar is back in action ayina ali luno guno teko anyirira omuzungu mu video ye wamulaba mu video ye n'empya n'omwana mu America nnyo muganda nnyo ate mwana muto omwana mu Afirika nnyo ennyimba nyingi ate alungi ye luno bannanga Oma oli luno Oma nga tuggyeko bino ebyokunyigiriza abantu baffe Oma omanyi nti Oma asobola okuvuga polisi Oma Oma senga w'omwana wamanyira wa polisi Oma akyala baŋŋamba bakaaba olukaaba olumanyi ekirungi omwana we olina gwe wamugoba abawala nagoba omulambo tomanya mwana wange bujja buzunga katonda batukuumire tujja kuba tuddamu okukwatagana omwana w'abantu bamwema noonya banna ategedde otegedde bannaayo ninzitamu buzunga n'akaana tekaali kafe amannya nze Nsuuga Mustapha nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.